mukwano gwa Honorable Helen kyewuunyisa tekitegerekeka era ndabye interpretation za abantu ze balina nyingi kati interpretation eriwo eri was it a major or a minor surgery yamukoleddwako bwebanga yabadde major Mukama Katonda yamuyise naye bweba yabadde minor waliwo abamusindiseeyo ng'olunaku lwe terunatuuka nayogeddeko ne nakubiddeko omusawo omu nze omanyi debate bwebeerawo njagala nnyo abakugu ne mubuuza nti naye ekintu ekyo kiba ki naŋŋamba nti fibroids ezo ebiseera ebimu mu lulimi lwabwe baziyita myometrics oba myomas nti ekyamazima ebeera minor surgery tinaye ina complications ezibalukawo okusinga yambuliddeko emu eya internal bleeding nti ekyo kasita kibaawo solution ebeeremu kujja mu uterus kakati nekintwala nze mu possibility of negligence nti bwe babanga ddala wabaddewo internal bleeding ne batajja mu uterus the hospital should answer for professional negligence causing death of the member of parliament. So nolwekyo abagala okunoonyereza okutandika kuli awo wetutandikira negligence cheche obugaya obulagajjavu kisoboka kuba nga wabadde obulagajjavu busoboka kakati professional negligence eyo eva mu kubeera nti ekyamazima mu butendeke ekyekintu okimanyi era woobeerera nti kati goli musawo mutendeke asobola okukkirizibwa okubaaga omuntu n'omuzaawo buli kiina okukolebwa obeera okikola ki okimanyi kakati ffe balooya enjawulo gye tulina n'abasawo nti abo abasawo boolaba tebafunangayo kibumba kipya ekibumba kye yasoma mu university bw'aba yakakolera emyaka 2 ekyamazima era kyekibumba kyakolako nolwekyo kikwewuunyisa bwe waba nga waliwo ekimulemeredde kuba tebikyuka tebiringa ffe bannamateeka nti amateeka buli lunaku gakolebwa nga mapya waliwo ekipya ekijja buli kaseera ekijja buli kaseera authorities empya eno ne bajja overturninga ne bakola ki kati bo abasawo bw'aba yasooka kubaaga bipapula n'abaaga bipulasitika n'akula n'atuuka ku ddaala eribaaga ebikere kakati ne bamutuuza okuba ne batuuka ekiseera n'abaaga omulambo kubanga ebyo byonna babikola mu mitendera nga tebannamutuusa ku kukwata ku muntu kati we bakutuusiza okukwata ku muntu byobaaga biba byebimu n'olwekyo gwe bw'otakikola ekyo eyo tugiyita professional negligence buba bubeezi bugayaavu naye ng'obeera olowoozebwa nti obeera okola ki okimanyi so eggwanga litandika okutunuulira ekintu ekyo tulabe nga bwe biyinza okutambula naye omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa kyo twagadde tukikoneko katono bwete dokita atugende buterefu ko bago area protection of sovereignty bill 2026 onyambye ne kopi n'ogimpa nzize nayo wano tumaze ebbanga nga anticipating nti bago lino lijja and lyajja lyayanjula last week for the first reading leero lyabaddeko ku order paper naye eya parliament for second reading naye simanyi kyo kibaddewo kubanga teri kubaganyiddwako birowoozo ebirala birisinziza amaanyi oba I don't know naye mba njoga nombako munanga nti atoneri gino tabaddeewo ndowooza but here we are kyewuunyisa nti era juli twaliwa ne twogera naye nkugamba ne ngamba nti nze ekyenjawulo kati kyennina mu byobufuzi byange nti ku luno candidate agenda okulayira ku bwa president nze gwe nawagira era yenjawulo gye nnina kati bwe mba njogera nze nina okwekengera ebbanga lye twamala nga ffe tetumuwagira twalowoozanga nti baali nabo bawagira ye
naye bw'olaba bye bakola ebimu okugeza ng'eno Protection of Sovereignty Bill 2026 olaba nga ate ekyamazima balabika Yesu gwe bawagira. Lwaki Doctor? Tosobola kubanga owagira muntu ate n'obanga buli kyokola kizza mabega nteekateeka ze n'ebyo byabadde afunirako credit mu ggwanga okwongera okulondebwa. Kakati etteeka lino obw'ojjanga olitunuulira lyo lyennyini lizza ate kumalawo buli kintu ekibadde kikoleddwa. Gwokimanyi nti gavumenti eno bwe yatwalira obuyinza mu bimu ku bintu bye yali esinga okulowoozaako okimanyi nti yali erowooza ku ddembe ery'ensuubulagana. Era yo yatandika egamba nti abantu ne ssente zibatawaanya nnyo, tugyewo eby'essente tukole butter trade, ng'omuntu aleeta nkoko ne bamuwa sukaali. Oba okitegeera? Nono n'atwatayo enkoko ne bamuwa akabuzi n'akalunda. Butter trade byagaana bugaanyi. Naye nga gavumenti yali ekulaga nti eyagala buli muntu kyayina kyaba akozesa okufuna kyatakola ki kyatayina. Egyo gyali mirembe. Ekyokubiri negamba nti gavumenti eno ebeera yeddiza ebintu bingi, abantu bano baddizibwe nabo bakole bizinesi zaabwe nga bali firi. Nekola public enterprises reform, bakyuse ebintu bya gavumenti oba ebibizinesi bya gavumenti byebeeyina and diversity ebimu babigabira abantu babiddukanye. Era babibaguza ebimu ku bbanja. Fe waliwo abatugamba nti nayitirwe oba yali nayitirwe waliwo kampuni emu nti oli bagimuwa ku ddoola emu. Kitegeeza gavumenti yali egezaako kukola a private base economy nga economy eri mu bantu bebeekolera. Kakati lino etteeka ate ddyo bw'olitunuulira lizze kumalirawo ddala capital, kubanga bw'owulira president wa Uganda ye byayogera olaba nga awagira kye bayita foreign direct investment. President juzi yayita era abadde alina ku digitized economy ng'olaba atandise n'okuyita aba social media bano babloga bamulinaane ng'olaba atandise obaagalira ddala kuba ensi yonna gyeraga. Lino etteeka lizze kumalirawo ddala omusigansimbi ava ebweru. Ate nga tebaawudde muganda wange kungu n'omala ova wano n'otandika okusomera e Canada oba America ng'olina ki masters kyokola kuba kati oli ku PhD. Naye singa obadde wasalawo nti ogikolera mu America kikuyamba kubanga osobola okufuna residence permit, osobola okubanga ebintu ebimu tebikwokya nnyo. Olina wootereka ensimbi zo, osobola okukolayo ku kalimu kongere okuweerera komala n'ofuna step eyo oba ofuuse foreigner wano mulina etteeka. Sente z'ogenda okuweereza wadde oyagala ziweereza jjajjaawo oba maama wo yeegulire ku kata oba kasukaali ziyingidde butereevu mu tteeka lino. Kakati gavumenti oba ofuuse foreigner oba nkirabaawo Doctor bw'otunulira part 5. No, sorry. Jagala tugende ku part 1. Awali interpretation wetandikira ddala. Okire ku awasembereyo ddala wali foreigner under this bill. A foreigner includes simanyi oba olabyewo indakoma lugikebera. Njirabye. A non-Ugandan citizen. B. A Ugandan citizen residing outside Uganda. Yes. Munansi wa Uganda. Nga naye just obeera wabweru wa ggwanga kaweddemu. Diaspora ebadde eweereza wano obuwumbi bwa $2 n'ekitundu. Obuwumbi bwa $2 n'ekitundu. Obwo bufudde. Wow. Tebugenda kudda. Paya. Tebugenda kukomawo. Kakati abo baagala kubanga kakati mu bimu ku bintu bye tubadde tufunamu nakugamba wano naawe awuliriza oba abatulaba wano mbalaba ku TikTok bangi. Nabagamba nti bwe twali tusoma zaabanga 4 factors of production meka nya. Amagulu okukola kutambulira nze simanyi we Biganda waza
Galiana twabagamba waliwo capital waliwo landi ettaka waliwo labor obukozi waliwo entrepreneurship obukulembeze bwaki obwa business nembagamba nti buli kintu kyonna ekyo kiina omuwendo it has a price twagenda nitutunula wano mwami kungu yeyanjijukiza entrepreneurship price yayo eriki duzazabanga aina kyafuna oba dividends oba ki ebiwe bityo netugamba nti capital yo ofunako ki bantu babijjukira what is the price ndoza mubijjukira netugamba nti landi price yayo eriki nti renti basobola girentinga eina ne actual value yayo mu sente netugamba nti ate labor netugamba nti yefuna salaries oba wages naye nembagamba nti factors ezo zonna can be exported ekyo nakikola nga mpagira bana abakozi b'e Bulaaya naddala bana bali mu Middle East eyo abawarabu ekigambo kadimat kyo kitegeeza abakozi abo bwe batyo wano kye bagandawaza ne bakifuula kadaama kati ekigambo ekyo abakozi babadde baleeta ssente nga tukiyita ffe wano labor externalization nga police kakati okutunda abakozi ne bakola emirimu ne bayingiza ssente wano eggwanga lya Uganda libadde lifuna ssente empitirivu era libadde ligenda kukuza nnyo waliwo n'abayogeranga kati abantu baffe bagenda kugwa mu ggwanga kati nembatunuulira nembagamba abo abantu bali mu collecting skills ng'oggyeko ne ssente ze baleeta bagenda okugenda nga tebamanyi nga babatendekedde wano e Uganda abamu abava mu byalo batandikira wano okulaba paasi y'amasanyalaze okulaba kuuka okulaba n'engeri gye babikozesa ne balyoka bagenda eri nga babiyize naye bagenda okuva eyo nga abamu bayita ba barista asobola okukolera espresso nga nze atanywa mwenge nze bye byenywa nga babiyigiddeeyo abaana bava eyo nga wana asobola okuddukanya kafe ng'asobola n'okukola chain eya bukafeezi wano tukoowe obuva ebweru nga bujja wano naye etteeka lino ligenda kubalemesa okukola ssente zaabwe nga baziweereza wano so n'olwekyo eggwanga lya Uganda liteekeddwa okumanya bano abaleese etteeka era nze sakala nakutawaanya President Museveni kyenjagala nkolere kimu bano abakwate abaleese etteeka abakwate bano really ekintu kye bakola ate kyo kyennyini kyekya foreign agent toyisobola kubanga oli munnauganda gwe n'oleeta etteeka erigenda okuddira bannayuganda libalemesa okukola diaspora is fully enfranchised ejiddwako obusobozi bwonna eddembe lyayo lyonna era Uganda egenda kusigala nga Ireland etakkiriza na ssente kuyingira but again doctor bwewetegereza agent tumaze omudefining mu bago lino that a non-Ugandan citizen, which is maybe obvious, a Ugandan citizen residing outside Uganda, a foreign government, consulate, high commission, embassy or other diplomatic mission, a corporation, company, non-government organization or other legal entity incorporated, unincorporated or registered outside Uganda, nebirala. But again, waliwo batugambira again awatandikira ddala wali interpretation nga yogera ku agent of a foreigner ono ye foreigner gwe twogeddeko kanate agent we is defined as follows. It means a person who acts as an agent, representative, employee or servant, or any person who acts in any other capacity at the order, request or under the direction or control of a foreigner. Oli gwe togedde ku Uganda wangalire ebweru. Kakati. Or of a person, any of his activities are directly or indirectly supervised, directed, controlled, financed, and subsidized by foreigner. Kakati, njagala ombulire. Ekyo kiteekawa omuntu akola mu American Embassy
nga muna Uganda tubayina nino omukyala mukwano gwange Dorothy Ngalombi abadde head one of public affairs section American embassy okumala ebbanga bakwano baffe bangi nawo bayina adda mukungu mu embassy z'enjawulo ekyo kibatwekawa kitya anti kakati babeera ba agent because kakati awo ate omuntu akolanga representative oba dealer owa products as a foreign company yo kimuteekawa nga okugeza kakati nga Mandela wano nga atunda wali mipiira egyo gye yali aleeta bakitani City tires kuba wano siwe bagikola omanyi kankubulire mwami kungu eno oyina okugiwa passive interpretation buli mu mateeka waliwo kye tuyita ambiguity ambiguity kyekintu ekibeera ng'oli bwakitunulira takitegeera bulungi tayinza kumanya eno nkobe oba kale eno nkima oba just muntu afaanana bubi kwegamba waliwo ekintu nga bw'okiraba ekiro oyinza obutakitegeera waliwo abantu ababeera nga Katonda yabatonda kati bogendeyo abambuti ng'osobola obutaawula oba mwana muto oba muntu mukulu waliwo n'obusajja obuzannya emizannyo awo egy'aba Nigeria waliwo kebaita aki bwe kaba buzannya paati y'abaana abato era olowooza abaana bato in fact abantu abamu bagamba banalists nti paati zaabwe ezo zoonoona abaana baffe wano twalinako omwana naye nga nze ndaba IQ ya muntu mukulu naye kati kirungi bamuzaayo okusoma era olaba kati yaddayo he is now enjoying his childhood ono yali atandise okuyimba naye nga bamubuuza ebintu akyayimba naye ng'olaba ebintu bye bamubuuza ne byatandise okukola ngiriya kintu kikulu singa tebaatuyamba ne bamutwala mu ssomero that boy would skip childhood era twandifunye omuntu atategerekeka naye kati okiraba nti bwe bamutwala mu banne okiraba nti yaddayo n'alowooza nga banne ab'emyaka gye era kati takyali oli so njagala okutegeeza ambiguity mu tteeka is subject to abuse nti kakati awo abayaayi be bagirekedde balikoleko basobola okwedyaka ne batandika kusalawo obusazi oba oyijjukira bwe tuba tusoma waliwo ebitabo ebimu ebiwandika ku gavumenti ya Amin ne gavumenti ey'Obote generally awo gavumenti we zaalemererwa okukuuma emirembe mu ggwanga abantu batandikanga okukola kye bayita okuyunga sekisoni nsizimanyi lwaki bakikolanga bakyogera bwe batyo sekisoni naye mbu nga kitegeeza omuntu okuwayiriza nti oli kino era ekitongole ekya State Research Bureau ne kikunona butereevu gwe ne bagamba nti wafudde ng'omuntu akuyungako buyunzi ekyo ne kiba nga kikomye etteeka lino Doctor as we continue yes bw'oba oyise mbidde awangalira mu America wano Ugandan citizen residing outside Uganda oba kale Kenya tugeze tijobeera already gwe muteeka aba mu bago lino you a foreigner si bwe kiri bwe kiri kati bw'oba oyina emirimu gyo gy'okola wano tugeze oyina faamu yo nga Adam Kungu yakolera ku faamu yo omusindikira akasente n'akola emirimu ku faamu Adam Kungu etteeka lino terimufudde agent wo because bagambye an agent already you a foreigner now who is the agent of a foreigner n'ogamba any person that acts as an agent representative or employee or servant of you a foreigner so I become your agent fenna naffe balooya batutwaliddemu wakakati emirimu gye tukola muganda wange Kungu nze si kyangu kunsanga mu kooti nga mpoza bibanja era abantu baffe abatuwuliriza muyinza okwewuunya nze bwe mba sigenze mu kooti ya East Africa ya Africa mba nina kubeera mu high court bwe mba ngenze mu magistrates court ekitali kyangu nteekwa kubanga ekintu tteyo eyo kampani ennene naye nga eyina ekitono ekigiguddeko oba kitegeera kati bwonsanga mpoza criminal matter kitegeeza ogwo omusango gwa muntu omunene mu kampani
ffe gye tulina nayo instructions oba retainer. Ffe okusinga tukola mergers and acquisitions, tuli mu compliance, ffe tulina retainer companies ze tukolera nga baloya. We manage legal departments, we do compliance, we manage secretarial, we manage tubeera ebbanga lyonna tutambuliza kampuni ezo ku magulu g'amateeka. Company zisinga ziri foreign. Kakati etteeka nga lino tewali wagenda kunsooka mu constitutional court nga nga baliyisizza. Ojja kuddukulira. Tuli waabire kubanga lino limazawo emirimu gyaffe. Tuyina wano endagaano ezaateekebwa ku mikono ne Uganda nga African Charter on Human and People's Rights ne constitution yaffe eno. The right economic rights are guaranteed. Tewaliwo biiru eyinza kuzisazaamu okujjako ngezze ku amendinga. So n'olwekyo bano abaleese bino ebintu baagala kuggalawo mirimu gyaffe. Naye ebizibu bye balina bano balabika tebalina mirimu gye bakola kubanga ebyobufuzi si mulimu. Mwami Kungu ne bwokeera n'osituka wano n'ofu kakati katwogere ku mukwano gwange bala mutajja kunyiiga. Kati obwo bwa minisita bw'ayina gwe mulimu. Ayina emirimu gye. Ayina emirimu gye, businessman. Bwokeera ku makya ne bakulonda obwa minisita bw'obuyita omulimu. Ogenda kubba esente z'eggwanga, ogenda kulya enguzi, ojja kuba tolina na mugaso gw'otugasa mu bintu bye bakutaddemu. Kati abaleeta amateeka bwega tebalina mirimu. Bandibadde bategeera nti bino biremesa emirimu gyabwe kubanga olina okusigala ng'okola emirimu gwe mojja ekyokulya n'abaana bo oleme kubba sente za ggwanga. Bano baliwo ku bubbi. Okay. But Honorable, today tutunulire again paragraph per paragraph. I know you have the bill. Yes. Jagala atalina solo okubeera nga atambula n'affected nnyo. Atuddeyo ku clause 1. Tubadde twogedde defining a agent yani, agent of a foreigner, defining a foreigner yani. But wobikula ne weeyongerayo ku paragraph E. An international or multinational organization is also being seen as a foreigner. Paragraph E. Yes. Of clause 1. But you're defining a foreigner yani. Employing, recruiting, engaging. No. Oli kuchi. Ndiko clause 1. Ogendere ddala mpaka ku. Ku E. Yes. Of foreigner. Yes, E of foreigner. But you are defining a foreigner yani. In fact, so kuengere ddala ne tuva ku D. A corporation, company, non-governmental organization, yes, or other legal entity, incorporated, unincorporated, or registered outside Uganda, or you're foreigner. But also an international or multinational organization, meaning kati ya company nga aga MTN bichi simanyi. I want to understand because these are multinational companies. I'm a bank, you know, I'm a bank, for example. Yes. Kati olaba engeri gye bagiwandiiseemu etwaliramu abantu ab'enjawulo nga bwe mbadde nkugamba. Ekisooka ffe bannamateeka representing foreign clients. Ekyo kiba kiwedde. Kati kitegeeza kweno provision egenda kuba ekuntana ne provisions za Advocates Act. Olwo egenda ate ne musemateeka rights zaffe, economic rights, egenda ate ng'ekwata ne ku right to legal representation because omuntu bw'ajja wano abeera ne permission to be here for that period. That person has available to that person legal services from advocates under the constitution running from there paka kweno bill. So ekyo nakyo kiba ki kakati accountants, consulting companies working for foreign firms nabo kakati obayingizaamu. Nabadde ndaba companies ne businesses ezikolagana ne foreign entities. Kakati oziyingizaamu. Njagala kutegeeza bano ba trader abasuubuzi ba Uganda abayina abakwatagana ne international trade partnerships. Kati already eggwanga lya Uganda liyina endagaano
je tuita EPAS je tulimu Economic Partnership Agreement buli gwanga lyo liyingira mu ndagaano kitegeeza ligguliddewo abantu bafe okusuubula Common Market Protocol eya East Africa kati sikatugeze Mercedes Benz nga foreign company ngetadde amakande Kenya gwe n'okwatagana nayo wano under the principle of free trade mu foreign market mu Common Market Protocol kakati kitegeeza osazizzaamu enkolagana y'ensuubulagana eyo nze nzijukira wano bwe twali tuva ku law school omanyi waliwo kasita mumala fourth term ebagita fourth term bwe mbaje mugenzeemu bwe mba temunnagenda kukola bigezo bisembayo waliwo eyo clerkship eba yakabi olwo kati mugenze mu chambers z'abantu kakati ffe twali abayizi ndoza nga 12 netugamba naye law farm ziki zetwagala nga ffe tweyita ba top kuba twali mu farm eya LDC kyolenze nali chairman waayo nga ffe tweyita abasinga amagezi naye mu twetolamu abaana nga 12 netugenda mu farms ez'enjawulo ez'amaanyi zetuba tukoleramu clerkship abatulaba n'abatuuliriza ebanga internship kumwe abasoma ebintu ebirala kakati tugenda ku Shonubi ffe bagendayo nga 12 abamu ne bagenda Katende Shonubi ne batuwa bigezo kubanga bo baali baagalako bana bokka n'olwekyo twali 13 ne tutuula ebigezo ne tuyita bana naye mu bimu ku bintu bye baatubuuza nga bakubuuza ebintu byali so intriguing nga toyinza kubanga obirabyeko bw'oba toli musomi wa bintu bingi ng'obeera tobimanyi abasajja baatugamba nti what is syndicated credit akantu okusirika era syndicated credit yali oral examination syndicated credit abatulaba singa Adam Kungu wanayagala kwewola mu DFCU bank naye nga ayagala bamuwole $1 million 350 DFCU bank eyo ng'ekyamazima sente ezo teziweza naye facility eyo yagala gimuwa oba kitegeera kati nga yo teziweza naye yagala kuwa banja eryo yo esobola okukwatagana ne banka endala katugeze Standard Chartered eye Kenya yo neegiwola oba ne bakwatagana ne bakola syndicate eyo ne bakuwa ebbanja eryawamu ng'owezezza sente z'obadde okola ki z'oyagala eyo transaction ebeera affected by this law ekyokubiri kyenjagala okusembyayo ku kye bambuuza waliwo kye yatugamba nti what is LIBO oba LIBO si LIBO bino defamation naki LIBO what is LIBO abantu baffe abamu temukimanyi nti banka zaffe ezawano zisuubulagana n'ez'ebweru ekiro ezimu emisana kwakakati ffe banka yaffe wano bwe buba kiro nga mwe mwebase mu America buba misana nga basobola okukozesa sente zaayo mu nkola gye bayita London Interbank Market Operation ezo transaction zifunira banks sente empitirivu ennyo lineteeka libiyimiriza economy ya Uganda ebadde ina kye tuyita resilience to a dollar nga operation wealth creation yebadde etaddewo syndicate eyo volume of transactions ezibadde ziyingidde ne mu balimi okuviira ddala ku kyalo zikuumye nga sente yaffe to a dollar y'amaanyi for almost consecutively the last 5 years. In fact for ababadde baagala common market oba common currency Uganda mu principle of interoperability gye tubadde tukola verification committee yalaga nga Uganda tuli top notch. In fact twali baakubiri tu Tanzania n'okuhostinga wano East African Monetary Institute ebadde egenda okuvaamu East African Banka nga ffe tuli bookubiri mu kugihostinga so lineteeka bwe linaamala okuyita bino bijja kuba bifudde so njagala okulowooza nti abalikola ekisooka tebawagira bannayuganda ekyokubiri tebawagira gavumenti esigaleko nga baagala mu bannayuganda okulemererwa eddoboozi ly'okugijjako libeere nga lye lisinga obunene
Doctor. Yeah. It's not the application. Yeah, bill. Clause 2. Application. This act. Doctor. Where is that missing gap? Kati gap yeno. Kati olaba kino kye bakola. Nti omuntu kunguze eri mu Uganda. Kati bw'okwatayo omuntu n'omusiba nga ono minister ani Nandutu. Ng'ensi yonna ino emulaba ali wiiki. N'omuggalira abalala bonna n'obaleka. Kifaanaganako n'omuntu abojjeddwa omusota. Mu kifo ky'okwejjanjaba n'omala ebiseera ng'ogugoba ogubuuze lwaki gukubozze. Kati akaseera koyina okumala nga wejjanjaba ogoba musota ogugoberera mbo ogubuuza bojjedde kikakati lwaki ombojjeza lwaki kakati kikola kifaanaganako mu kifo ky'okwejjanjaba ekiri ku Nandutu kiringa omusota ogukubozze mu kifo ky'okujjanjaba ekiwundu n'omala ebiseera ng'ogoberera omusota ogenda ogwolekeza ebigambo ogubanja ogubuuza lwaki ombozze nziziza gwaki njagala okutegeeza ekintu ky'obuli bw'enguzi kati these are not isolated cases. Si kituufu. Really? These are not isolated cases. They are what? It is now religious that buli muntu watudde wabba. Wow. Kati bw'obanga tonnaguma kugamba nti oba bampambe nga bw'olaba Traore n'olangirira nti ffenna buli muntu aleete accountability aleete enteeka embalirira y'ebyo by'ayina n'emirimu gye yakakola kasita zikulemu okubala obulungi okumbuulira nga bino biwambibwa. Mu Uganda muno mulimu ebintu ebirina okukolebwa omukulembeze naye nga mwana wattu tibijja kuwagalibwa. There must be a difference between what is popular and what is right. Amawanga agasinza okukulaakulana enteekateeka gye gasooka okuba nayo eri ku ttaka ettaka land. Bino bye bayita map of Africa, map of Uganda, map of Kenya, map of Burundi. Eryo ttaka. Kakati bwe tusobola kugamba nti oli president w'eri ettaka nga gavumenti si yenna nnyini ttaka. Tekisoboka. Land is a factor of production. Factors of production mu elemental economics batusomesanga nga ziri nnya. Factors of production ziri nnya. Land, okay. Labor, capital, ne entrepreneurship. Naye nga buli factor kweze nnya carries a price. Nti capital price yayo profits. Entrepreneurship price yayo dividends. Obachi tabitabula doctor. Sagala bitabula. Capital efunachi. What is the price for capital? Echo profit doza. Okay. Entrepreneurship yoyo omuntu nga wenyigidde mu bikolwa. Kakati gwe kikyoganyulwa. You earn through dividends. Mwe economics. Nebintu ebirala. Kakati labor price yayo nti eyo wages oba salaries. Land price yayo substantive value oba rent. Kakati mu Uganda bw'oleeta omuntu azze okusiga ensimbi nga Uganda kyeyina kyokka ttaka n'omutwale wa president n'amuwa ettaka lya bwereere. Kati olwo ekyo ky'okoze kweri ettaka kiba kya price ki? Kubanga kakati njagala okutegeeza now corruption begins from there. Nti omuntu eyamututteyo ayinza okuvaayo ng'agabanye ku ttaka. Kuba gwe wali muwadde ku bwereere. Ekyokubiri land ebeera devalued ey'eggwanga. Kati ate ekyokusatu nti omusiga nsimbi ye yennyini kyagenda okukola kwe kwata ettaka eryo ly'omuwadde ne balimuwaamu ekyapa ate n'akiteeka mu banka za wano ne zimuwola ssente ziteekawo emirimu. Okay.
So kakati tuine ekizibu nti mu ggwanga tetukyalina gye bayita indigenous base economy. Corruption yeeyongedde. Okay, factors of production zini makanya. Land, land, labor, capital, entrepreneurship. Yes. Amanyi mu mwasoma economics. Kati mbadde nkebera wano. Land earns rent. Oba substantive value. Labor, wages. Over salaries. Capital, interest. Over entrepreneurship ndoza yafuna dividend. Then entrepreneurship yeah profits. Over dividends. Yes. So kakati gwe bwotuuka ekiseera n'obaako fakita gy'ottanga tekyaleeta ssente, bannannyini fakita eyo fakita etandika kuzijja mu nguzi. Nti omusajja agenda okumuwa ekyapa gw'owadde ettaka ly'obwereere, awo ssente we zitandikira okufuluma. Bakugamba nti yafunye lya bwereere naye government value agamba nti osasulayo kano n'osasula kano. Naye mutwandikuwadde kanene naye ffe bw'otuwa zino owa kano. So kakati eggwanga, now corruption is systemic. Bw'oteekawo obuteesa ekitongole kimu, gwekimanyi ntujja kwetaaga n'essomo ddamba mu kalikulamu z'eggwanga against corruption. Bwe biba teririiwo simanyi kalikulamu kati bupya bwalyo. Tugyetaaga. Gwekimanyi nti corruption yennyini erwanyisiza ddala patriotism. Okubeera nga abantu baagala eggwanga lyabwe. Abantu abamu balowooza nti kya NRM. Kino kirina kuba buli wamu nga weekiri, nga weeyagala eggwanga. Kati ekyababaka kuno okubeera kwe baweza kikyusa ki? Anti kibeera temporary. Kyakaseera. Oluusi kibeera kyakaseera. Ekintu kino ababaka si be bagenda okutandikirwako. Kubanga bo omulimu ogwabwe kulawuna, kukola mateeka, naye okimanyi bulungi nti teriiyo nsonga yonna babaka gye baali bagoberedde nevaamu gwe basibye. Ti ripooti yiiyo naye tubimanya nga bitandika. Netukyamuka ne babiteeka ku NTV, ne babiteeka ku ki, naye gwe leeta ripooti emu nti yafuluma basajja baliruzira. Cutters of reporter ya parliament. So kitegeeza omuntu ogenda oggwamu amaanyi wekka. Abali b'enguzi bo bennyini ne media houses zennyini be baziwa emirimu. Kampuni zaabwe ze ziziwa ebirango. Eriyo kampuni wano gy'otasobola kwogerako kye yakoze. Amwaye kampuni tuwa ku nsimbi manyi kati mu ebintu byammwe bijja kugazaawo leediyo oba okitegeera bijja kugazaawo olupapula lw'amawulire. Kati it is systemic nti oyina kutandikira ddala complete overhaul ng'etandika wansi. Abamu bayinza n'okufa ng'enguzi tennaggwawo. Olwaleero nze waliwo akaseera enkuba bwe yayiika ennyo, nali mu katundu bakayita Estbaria e Sweden. Enkuba neeyiika omulundi gumu nga sinaba kulinnya train, nali ngenze kukyalayo. Naye enkuba yayiika nnyo, akakadde akaali awo ne tutya nti enkuba eyinza n'okukatwala. Ne tugenda okukabikkako manvuuli naye nga kali ku ssimu. Tukabuuza obadde okubira ani, ne kagamba nti kabadde kakubira poliisi nti enkuba eyiise. Ne ngamba ebiseera ebyo nga kyewuunyisa, simanyi oba kigenda kikyukamu, ng'eri enkuba bweyiika okubira poliisi egyekuyambe. Wano bw'olaba owa poliisi odduka. Kakati enjawulo nagitunuulira nga ndaba nene. It is usually a function of corruption. Ti ebitongole bituuka nga omulimu gwe birina okukola batya nti olwaliro oba okutte biliyoni eya ssente n'olaba omujaasi oyongera gikweka oba oyongera kugikwata nga bw'oyagala omanyiri kati ofunye obukuumi. Oba olabye omupoliisi kati ekyo ekifaananyi ekyo okikozesa okupima wawe tutuuse. Okimanyi nti amagye ga Uganda gayina empisa kati okusinga poliisi. Gayinako ku mpisa kati. Poliisi nayo yennyini erwanye, naye waliwo akaseera akaali emabega eyo nga tokyayinza nakwawula. Kati saawa eno ow'amagye ayinza okuba mu bbaala n'owa poliisi nga bali mu bbaala, naye n'abalala nga bali mu bbaala banywa nga tewali adduka munne.
environment bwetuuka nejja kikulaga nti ebyo ebitongole ebibiri kati bisobola okubeera mu bantu okujjako mu kaseera k'okulonda. Kati twetaaga empisa embi ez'ebitongole ebyo ebibiri twetaaga kuzijjayo mu byokulonda zireme kubeerayo. Ebitongole bikuuma ddembe. Edda bwe tuba tusoma ebiwandiiko kuba ffe tetwaliwo mirembe egyo gy'Amin, naye nga bakugamba nti ng'omujaasi bw'ayingira mu bbaala nga basigadde bonna buli omu afuluma mpola mpola nga bwe yeegomba mukyalawo gwe okusigala ng'oli mulamu olina muwaayo oyinza n'omuweerako ne ssente. Kati tibiriiwo. Kati ogenda n'olengera nga waliwo abalina eggaali ng'eggaali yakubye owa poliisi. Eggaali zikubira ddala. That is also a corrupt tendency. Nti twetaaga kati ngana ngono waliwo eyambuuziza nti naye kakati nguzi tutandikira ku kibuli omu olaba nga it is supposed to be a complete overhaul. Mindset change etandikira mu ffe ne mu bakulembeze abayina amaanyi ne be bayinako amaanyi ffenna ne tuyiga ti enguzi kibi. Thank you. Ekyenjawulo sembyayo waliwo kyayogedde nti muyigire ku Rwanda. Rwanda yafuna manye ekibi waliwo lekigiramu ekirungi. Nti revolution ya 1994 e Rwanda ekyamazima yamalawo eggwanga lyonna lyaggwawo. The whole social political fabric collapsed. RPF neyeteekawo mpya. Kati ate advantage eyajjiramu ekyo nti yafuna opportunity okutandika from zero. Neyeteekawo buli kimu. Amateeka mapya ku ttaka, amateeka mapya ku ki. Oba kitegeera nti kubanga the whole thing had collapsed. Kati bo kye baakola tebaakola mistake. Twano mistake gye twalina twali tulina kitandika mu 1986. Bo baakitandika mu 94. Mwami kungu gwe tosobola kubeera eyo nti olwokuba sente zikuyitaba olina mayiro z'ettaka bbiri. Rwanda kiriyo. Tojja kibeeramu. Ate otya. Abantu abalala nabo balina okuba n'ettaka. Ekyokubiri waliwo zoning nti kati wano tozimbawo nnyumba nga yakalina emu. Kubitaka ettaka is a scarce resource. It is inelastic. Toyonoona. Kati and the land belongs to government yekuwa negab. Kakati naye wano ogenda n'otunuulira privatization eri too much. Tuli mu mbeera mu economics mujijjukira gye twayitanga leisure faire abamu bakitusoma laissez faire. Bwe mukyayagala kyakola. Osanga omusajja nga alina mayiro 2 naye ng'akulengeza nti mpitira wali ku kisiko n'obita ku kisaalu n'oyambuka ku kisaka kugamba nga wakulengeza wonna talina kyataddewo kivaamu ssente. Abaagala okukola bafunemu ssente nga talina nanteekateeka nabe bapangisa. Kugamba eggwanga lisobola okudda emabega olw'okuba nti terina control ku land resource. Ekyo Amin yali akimaze under land reform decree kuba yalinamu enjawulo ntono eyali erina okutereezebwa nti obwannannyini tebabukwata bukwasi n'obutwala. You compensate in monetary terms. Towamba buwambi. So naye eggwanga lya Uganda belinaaba terinnategeera. We have a long way to go. Good, but you see, still talking ekyabadde ekyankwaza ebimu ku byetwala bye n'eŋŋambo zitwawudde nti kati abaka baagala kuzuukusa kya kwongeza tenure. Okuva ku myaka 5 ogenda ku 7. Manyine wakiwulidde mu mateeka kiri kiti ekyo. Walabaga nti it has to be done through the referendum, one, but number 2 walaga nti newe kikolebwa parliament bana bafundikiro babajja they cannot be the beneficiaries. Bano balina social contract ya myaka 5 naye era omanyi nti obuwayiro bwa ssemateeka obukyusibwa. Bukyusibwa ate kati waliwo proposal y'okukyusa complete overhaul ya ssemateeka wa Uganda. N'ebyo byonna bisobola okukyukiramu. Waliwo amawanga agagikozesa nti Rwanda balina emyaka 7. Era naye bagirifaaringako nnyo nti kati nga Rwanda balifaaringa ku nete boogera ku Kameruni. Kubanga yakikola mu nkola gye baagala okikolamu. Omanyi you must not benefit from that amendment. Ekyo kiba corrupt. Bakikole nze sikayana nti bakikoze kya myaka 7 nekiba kirina kutandikira ku kisanja kijja. Bwe baba baagala okitandikira ku kino there must be very strong justifications. Si kubeera obezi nti muli banja abakikkiriza n'olwekyo kitandike. Naye ekyamazima eggwanga lisigala mu campaign mood emyaka 5 paka mu election yejja. Ekyo tekitegeeza
nti bakifula kya musanvu tetubeera mu campaign mundu emyaka musanvu tichite fe twaine dda bwe nali guild president Makerere waliwo ekintu ekyabalukawo deputy vice chancellor bamuyitanga Eperu Opio kati omugenzi yali musajja mugezi nnyo professor abaana ne bajja ku guild office ne bagamba nti kakati eno university council etaddewo ekiragiro nti abaana bonna bayina okubanga bagamba bayisaawa nnya nti nga all opposite sex ziba zirina okubanga zivudde mu halls of residence nti nga abawala temujja saawa kasazi koona nnya olina okubanga toyinza kusangibwa mu kisulo kyabaki kyabalenzi nempuliriza nange ebirowoozo nga ndaba bituufu ku university tuli bantu bakulu toyinza kugamba mbu ate bano obaganye okubeera eno saawa bweziti kubanga tuli bantu baki neŋŋamba bano ani abakkiriza mateeka ki tugenda okukebera ka University Act akedda akaaliwo ndoza nga tebannakola University and Tertiary Institutions Act ngako eyo regulation mwe yali kati nga baimplementize buki buimplementinze Professor Peru nembitwala mu University Council neŋŋamba nti abayizi baganye justification is weziri bantu bakulu toyinza kubagamba nti saawa 3 babenga bafulumya eki halls of residence saawa 4 tulina okubongera nabakiri bafulume saawa nga 7 oba 6 kati maze okukola argument yange jukira bwe muli baana basomero mubeera b'amaanyi nnyo oyogeredde saawa eddakiika 2 University Council yonna esirise ne chancellor yo nyini vice chancellor nga naye asirise yali Professor Sebufu awuliriza kubanga ekyamazima nga bawulira mbakonvinsinze Professor Eperu Opio n'ayimuka n'agamba nti guild president tukuwuliriza but you go and tell your friends that whatever you will not have accomplished by 10 even by midnight you can't have accomplished kakati abantu uliriza abantu bali Lungereza Professor yagamba nti gendo gambe banno tichoba tomaliriza ku saawa 4 ne betukwongera paka ku 6 obera tojja kimala kakati njogera omanyi yali ngasesa nnyo naye bw'obanga mu myaka 5 tosobola kubaako kyokoze ne bakwongera 2 toyinza kukola waliwo ebyenjawulo bye tulina okukyusa nze 2 nsobola ogiwagira siinaako buzibu naye okoleremu ki Paul Biya wano yasaba ne bagikyusa ne gifuuka 7 kati omusajja kyaliko ye president wa Cameroon afuze emyaka ndoza katagena mwana mu 3 ayina emyaka 9 mu 3 kati obulamu bwe takyayinza kubeera mu Cameroon era olumala okulondebwa ngadduka nga agenda e Switzerland gyayina okubeera nga ajjanjabibwa bulungi ateekebwa mu mbeera ennungi kati ani abafuga olwo kibadde kizibu nnyo ate nga yali yajjawo obwa vice president naye kati bakyusiza ssemateeka ne babuzaawo okumusobozesa okusigala nga ali eri nenga alina wanaddukanya kwa waliwo lukiiko lugenda okujja olwa oba kyogamu kakati yalonze mutabani we kati kuba vice president so n'olwekyo waliwo ekintu kyokola nga naye era omugaso mutono twagala kuleeta bulesi myaka 7 naye twagala mutulage lwaki mugyetaaga nze ndowooza yange saagala na byakulonda ebintu bibiri byesaagala kuba tebiina mugaso ku Uganda okulonda n'ebibiina by'obufuzi tufuneyo emyaka 10 nga omuntu agenda okufuga ye yennyini bwe tumunoonyerezaako okuvira ddala lwatandika okufuga talina kye yabbye abamulinaanye tebalina bye babbye ne bannayuganda tebalina bye bagenda kubba tukole enkola ya myaka 10 tukulaakulane kwekimanyi nti lino eggwanga kati lisobola eno Uganda eringa hub ya Africa lyeggwanga lyokka kati erigenda okubanga lirina connections ku buli ocean tulina wane Mombasa tulina Tanzania Dar es Salaam kakati twaopeninze under Desu between Uganda, South Sudan, Ethiopia ne Djibouti kati tutuuka ne Djibouti port kakati tuli mukola endaga engudo zitambula Congo Congo Uganda contributing 20% abamu bali balooza nti yekola engudo ziri naye kyamazima enkola kati ekozesebwa bana
so ebisajja kikampuni kya wano bakiyitaani Abeka ekirala de nja kijjukira nga tugenda mu maaso kyo kikola build operator and transfer BOT nga bwolaba eno express nti gwozimba oluguudo nomala noteekawo dos bayita services yekola egenda kukwata enguudo ezo ezimale esolooze ejje mu sente zaayo era eziddiza abakongo ebintu bino ababaka ba parliament tebafaayo bimanyi gwokimanyi nti oil pipeline yaggwa egenda kutambuza oil kuva mu January nga 31 naye host communities zonna pipe weeyita tezirina kyezifuna kuba ababaka tebalina kokasi babayita ne mu nkiiko tebagenda ngayo kubanga tebagaba apadiem kakati n'olwekyo eyo corruption bafiriza abantu Buganda pipeline mweyita tena kyefuna ebitundu ebyo mweyita tebina kyebifuna kakati sente tezimanyiddwa zigenda gabanibwa zitya tetunafuna tteeka lyankalakkalira liyinza kuteekawo nteekateeka yakusoloza na kufuna mafuta amafuta gajja kuba gagenda bweru ng'agawano tetunafuna gaffe kubanga refinery tenafuna sente gye ziva ababaka batudde. That is corruption.